Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatidde NUP bendera ku bwa President mu kulonda kw'omwaka ogujja. Leero akalulu akanoonyeza mu disitulikiti y'e Nakasongola. Yonna gy'ayisa asanze abantu bamulindiridde era abasabye okumulonda nga bw'anaawangula wa kubakolera enguudo n'ebirala. E Nakasongola Laale agikubye ku kyalo ky'e Kalungi nga naye atuukiddeyo wakati mu mizira. Abakulembeze ab'enjawulo mu NUP basabye Kyagulanyi nti bw'anaaba atuuse ku bwa pulezidenti asoosowaze ekitundu kino ng'akola ku bizibu bye balina omuli n'ebbula ly'amazzi amayonjo, enguudo n'ebirala. Omuggo guno guliko ebituli bibiri. Kitegeeza njagala amaaso go gabeerenga nawalovu gatunulenge mabega ne maaso. Ennyanja eri wano naye abantu banywa amazzi aganywebwa ebisolo. Ekyo kirina okukoma mu Kyagulanyi asiimye ab'e Nakasongola olw'okukuza Joel Ssennyonyi gw'agambye nti abaweereza bulungi mu kibiina era nti mu kiseera kino yakulira oludda oluwabula gavumenti mu paalamenti. Nsanyusa nnyo okuwulira kyamaani waffe ssebo webale kuba musajja mugezi, webale kuba musajja ali eloquent, webale kubeera musajja akikirira abantu. Kati nkakasizza nti tebazaala Joel Ssennyonyi yekka, bazaala abagezi abalala bangi nnyo era tulesize nnyo okolagana nammwe. Basabye okumwesiga bamulonde nga bw'anaawangula entebe wa kubakolera enguudo n'okubasembereza amazzi amayonjo. Njagala mumanye nti emyaka egisooka esatu tugenda kuba tukola, ngenda bakozesa mugenda koowa naye wali tejja kubeegejja bweti. Abalimi mugenda kubeera bize, abavubuka mugenda kubeera bize, tugenda kubawa emirimu. David Tamale yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.